Enkumi n'enkumi z'abaddusi bakedde kunganira mu lubiri e Mengo okwetaba mu misinde mu bunabyalo egy'okukuza amazaalibwa ga Kabaka. Ng'awerekeddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja atuuse mu lubiri okusimbula emisinde gino era asoose kwebaza abantu abazze mu bungi. Emisinde gino gigendereddwa mu kusonda nsimbi okulwanyisa obulwadde bwa sickle cells. Magulu Nnyondo wano wasinzidde okukubiriza abaagalana okusooka okwekebeza obulwadde buno nga tebannafumbiriganwa. Obulwadde obwa sickle cell businga kulumba baana bato, abaana bato, amabujje, era ekiseera ekisinga abaana bafa. Kyetuva tukubiriza abavubuka abalina enteekateeka ez'okukwasa oba okufumbirwa nti musooke mugende mwekebeze. Lukoma Nantawetwa era asabye abazadde okulabirira obulungi abaana abalina obulwadde buno. Balye emmere ennungi naye ng'ekisinga obukulu mubatwale okubajjanjaba. Oluvannyuma Kabaka asimbudde emisinde gino. Bannabyabufuzi nabo tebalutumidde mwana. Toyina kumaliriza misinde yenna ne bwe giba kilomita 5 toyina kugimaliriza, okolako ky'osobola naye ng'ogasse ettofaali ku kigendererwa ky'okununula eggwanga kuva eri obulwadde n'ebirala byonna ebitukola obubi. Abamu emisinde oluganye ne beeripa ku ambyulensi. Kinkakatako ng'omusajja Omuganda n'okulumirirwa abalwadde aba sickle cells. Nziruse emisinde olw'okuba nga njagala okusapootinga abalwadde ba sickle cell nabo maybe bafune ku future mu maaso kubanga abasinga batugamba tebakula kutuuka mu adult life. Nziruse olw'okuba nga njagala okusala amasavu, njagala okubeera omulamu ne ku lwa Ssaabasajja Kabaka wange ne ku lwa bannaffe abalwadde ba sickle cell. Ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Ssaabasajja okwekuuma nga balamu okusobola okuganyula mu Buganda ey'enkya. Okola dduyiro mwattu obulwadde budduka n'owangaala ne weebeereramu. Buganda ey'omulembe guno abanaagirya n'abaneeyagalira mu Uganda balina kuba balamu balyoke beebeereremu. Emisinde gino giddukiddwa ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubadde Jinja, Masaka, Luweero n'awalala wangi. Ng'emisinde giwedde, abamu ku baddusi balabiddwako nga bagogola emisuwa wamu n'okunyeenya ku gaali b'enjole.